Bannayuganda balabuddwa ku ky'okumala gabuukira buli ekiyisibwa ku mikutu emigatta bantu kubanga ebisinga bira tebinoonyerezeddwako okukakasa nti bituufu ekiviirako okusasamaza abantu. Okulabula kuno okuvudde eri abakuumaddembe abakulembeddwa Brigadier General John Patrick Otongo, omumyuka w'omuduumizi wa UPDF ekibinja ekisooka wamu n'omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Stephen Tanai ng'abadde ku mukolo okuteekeddwa bannamagye aba UPDF abaddukanya ebikwekweto ebya Tokola. Omukolo guno gwindde mu nkambi ey'amagye ey'Ekawempe nga bajaguza okumalako omwaka n'okutandika omujja nga gwetabiddwako abaduumizi b'amagye ne poliisi okwetoola Kampala n'emirirwano. We have gone through 2023, now we have also crossed now to 2024 successfully. We have gone through a lot of challenges within, but you have been on top of the game. General Otongo asiimye omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni okusaba enkolagana ennungi wakati poliisi n'eggye lya Uganda ng'ayita mu General Edward Katumba Amala mu biseera we yabeera omuduumizi wa poliisi mu ggwanga nga no kiyambye nnyo okunyweza ebyokwerinda. But above all, the relationship that the secret forces have with the civil community, this is incredible. Now it's incumbent upon us to make sure that we keep that light burning. And we have more engagement with the civil community so that we bridge this gap which still exists. Omuduumizi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Stephen Tanai asinzidde wano ne yeenyamira olw'abakulembeze b'ebyalo abatakyafaayo ku bantu nga balowooza ku ssente zokka so nga bo ng'abakuumaddembe bafubye okukola ogwabwe. That the system of LC1 is not yet above average. We need to really awaken them. Wano Kano Fred Mwesige adumira Tokola wasinzidde n'awanjagira bannayuganda okwewala engambo ezibungesebwa ku mitimbagano n'abasaba bulijjo okutuukirira abekikwatako bafune amawulire amatuufu okusinga okuubisibwa ab'emikutu emikwanyirawala ng'avumirira ne bannabyabufuzi abalumiriza entakera nti bakwata abantu ne babaggalira mu nkambi zaabwe nga lwonna bannakibiina kya NUP abeetabye ku mukolo guno balambuza enkambi balaba waliyo omuntu waabwe. Eno beesi tusinziirawo obusinzizi terukomera teri ebyo balimba era omusajja wa NUP omunyonyodde era nemulambuza n'alaba era akkiriza nti wano ebyo basoma ku social media bibeera bikyamu. N'ekyokubiri, nze nga kamanda sisobola kubeera awo mbunina omulimu gw'okukwata aba NUP mbakwatira kibankoze eki. Ffe tukwata babbi tuddusa bassi abatambula n'ejjambi ekiro ebiso magalo oli mu kunywanja gasaawa 7 ekiro oyagala bakulekereki. Bakansala beetabye ku mukolo guno bategeeza nti ekibatutte kwe kakasa nti oba abantu baba babula baggalibwa mu nkambi zino kyokka tebasanzeeyo wadde n'omu. Nina kyentera okuwulira nti muno munda mulimu ekkomera naye ndi maze nga njagala ndirabeko naye sinaliraba naye sigamba nti teririiwo naye bwe mpulira waliwo complain ejja mu bantu ng'abantu bwe bakwatibwa abamenyi b'amateeka ate batuusibwa ku poliisi ate abavunaanyizibwa ku kuteekateeka abantu abo n'okutwala emisango mu kkooti ate abantu oluusi tebabatwala gye balina kubeera. Ne bannamagye wamu n'abasirikale abapoliisi baliko we basabye ebinaakolebwa abantu kiyambeko okunyweza obutebenkevu. Kubanga nabo abantu tebawulira saawa 8 olina omuyini ekiro saawa 9 ekiro olina ejjambiya oba olagawa. Have even given us credible information. It wouldn't be very much possible to fight crime in the country and specifically KMB North without the support of UPD. Kiza Peter, Kurake STV, Agalero.